Mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle, nze Segaba Moreshid. Kati kaakati olunaku olwaleero awo ku kibiina kya National Unity Platform Makerere Kavule waliwo ekibinja kya European Union abasobodde okubeera nga bajja nga bakulembeddwamu ambasada waabwe. Muganda wange ono mu kujja alina ensonga nnyingi nnyo z'ayagadde okubeera nga attaanyaamu n'abamu ku bakulembera ekibiina ekyo. Era nga ku bakulembera ekibiina ekyo kubaddeko Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuto omukulu, era wano n'abamyuka be ne basobola okubeera nga babeerawo. Ndabyeko John Baptist Nambeshe kw'ossa ne Honorable Muwanga Kivumbi. Secretary General Lewis Lubongoya naye mwattu talutumiddwa mwana kw'ossa ne Madam Teacher Nambooze, oyo nno nga mubaka owa Mukono Municipality. Kati abalala bangi nnyo abasobodde okubeera nga babeerawo newankubadde ensonga ezimu bannamawulire tebasobodde kubeera nga babakkiriza. Babagambye musooke muddeko wabbali tumalirize bino eno n'oluvannyuma tujja kujja tubannyonnyole ebisobodde okubeera nga bigenda mu maaso. Kale akuddira mu luyimba taluwoomya bye bino ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byasobodde okubeera nga abuulira bannamawulire. Tubadde mu kafuo ne European Union delegation team y'omukago gwa Bulaaya ambasada abamawanga ga Bulaaya abakulembeddwa ambasada wa EU baadde bazze twogere ku nsonga ez'enjawulo ebyenkulaakulana, enteekateeka yaffe mugenda mu kalulu na nteekateeka ki etwagala okuleeta singa tuba tutuke obukulembeze ng'Abannayuganda bonna bye bakiraga. Naye okusingira ddala ebyo babireese okubiteesaako bonga balinga abalowooza nti embeera tuli mu ya bulijjo. Naye tumaliriza ng'ensonga enkulu gye twesibyeko era yetutobuta okusinga ensonga ya human rights, eddembe ly'obuntu. Bonga amawanga g'e Bulaaya tubalabye nga beesibye nnyo ku ddembe ly'obuntu, naye era tubadde nga ababasomera ekibagamba nti beesiba ku ddembe ly'obuntu naye balinga abagamba nti eddembe ly'obuntu lyo liri limu lye bamanyi libadde bakaanira eryokwegadanga, naye ng'eddembe ly'obuntu lirina okubeera obulamu bw'abantu. Okugeza tulweizinze complaint yaffe okwemulugunya kwaffe okuba nti bano amawanga g'abazungu, amawanga g'e Bulaaya galabiddwa nnyo bambasada baabwe nga beekulubeesa n'abamenyi b'amateeka n'abatulugunya abantu, okusingira ddala mutabani wa Museveni Muhoozi. Kale ensonga nnyingi nnyo zabasobodde okubeera nga boogerako, era waliwo n'ensonga waneeno nga bakasobola okubeera nga basingagana basobodde okuba nga balengeza kamera. Waliwo ojjukira kamera eziriraanye awo omulongooti, era nga kamera emu eragira ddala nti nno etunudde mu kitebe ekya National Unity Platform. Era ono asobodde okubeera nga ababuulira n'abagamba abasajja bagenda maaso n'okubeera nga bateeka kamera endala ku bizimbe, era nga zino eno zitunulidde ddala mu woofiisi zange. Kale ensonga nnyingi nnyo zibasobodde okubeera nga batunuulira. Katulabe tulinde oba kino kinaasobola okubeera nga kibaako ettaffaali kye libongerako, kubanga nga bw'owulidde omukulembeze wa National Unity Platform ng'agamba essira kwe basinza okubeera nga baliteeka ly'eddembe ly'obuntu. Embeera bwetyo bwesobodde okubeera nga ebeera mu bitundu by'eyo Makerere Kavule. Awo wenkujjawo n'enkutwala mu kibiina ekya PFF. Jjukira baneeno balindiridde just certificate yaabwe ebakakasa nti nno kati ekibiina kyabwe muganda wange eky'ebyobufuzi kiwedde okubeera nga kitongozebwa. Olunaku olwali basobodde okubeera nga batuula awo Katonga, basobodde ensonga nnyingi zisobodde okubeera nga boogerako ne bagamba wakati mu kubeera nga twekutula ku FDC eri eya Najjanankumbi, ffe ne tujja eno ne tutandikawo ekibiina kyaffe, era zezino ensonga enkulu ze tulina okubeera nga tutunuulira. Esooka teri kulwanira kaadi, teri kulwanira kaadi. Era omwami Erias Lukwago agambye n'enjogera egamba nti nno bannange neegwaniza ekifo bwe kiti, agambye eyo ensonga terina kubaawo. Ekifo kye kirina okwegwanyiza, olina okukola ebyo ebikulagira ddala nti mu butuufu osaanidde okubeera mu ekyo ekifo ky'oyagala okutuulamu. Era ono ensonga nnyingi zasobodde okubeera nga ayogerako naddala okubeera nga bakwatagana n'ebibiina ebirala ebiri mu opposition. Agambye nti tulina okukwataganira bwamu, tuteese tukaanye era tusobole okubeera nga ekyamazima tubaako kye tuggusa. Mu lukuŋŋaana luno eno mubaddemu nkugambye amanyikiddwa nga Ssemujju Nganda, oyo nno nga mubaka akiikirira abantu b'eyo Ekira. Mwejjuke naye abaddemu, kossa ne Waswa
birigwa bonna babaddewo era nga bano Erias Lukwago asobodde okuba nga atuusa obubaka obw'amaanyi ennyo eri bannayuganda n'abagamba mujjukire nti retired Colonel Dr. Kizza Besigye akyali mu kkomera era agenda kubeera ng'akomezebwawo ng'ennaku z'omwezi 21 era n'abakunga musobole okubeera nga mubeegattako mu kkooti awe Nakawa kusobola okulaba nga omwami oyo munnange afuna obwenkanya. Kati poliisi erina n'ensola zesobodde okubeera nga eyogera ku kabenje akagenda maaso n'okubeera nga kagwawo mu bitundu byeyo ebuyikwe. Baasi eya kampuni eya Waiwai yagenda maaso n'okuba nga efuna accident era nekwatirawo akaliro. Kati Kananula ono nga omwogezi wa poliisi y'ebidduka ageze maaso n'okuba nga alambika n'agamba amawulire agagenda maaso n'okubeera nga gafulumizibwa ku mitimbagano mafumbo abantu bayitirivu nnyo abagenda maaso n'okubeera nga bakaffiramu nedda si we kiri. Ono agambye nti njegene agenda maaso n'okubeera nga etuukawo abantu 3 bebasobola okubeera nga bafiirawo awo ate era omu n'addusibwa mu ddwaliro ejagenda maaso n'okubeera nga afiira. Kati waliwo abaakosebwa abali eyo 39 era nti abo baatwalira mu malwaliro okuli St. Charles Lwanga kossa neddala muganda wange erimanyikiddwa nga Kawolo erisangibwa eyo Lugazi. Nti waliwo n'abala 30 abo bo kale obuvune tebafuna bw'amaanyi nnyo. Jjukira waliwo abantu okuva eddala ey'embali abava ne bategeeza nti nedda poliisi erimba bantu bangi nnyo abasobola okubeera nga bafiira mu eyo accident lwa nsonga n'abafa abamu tetunagenda maaso n'okubeera nga tubalaba. Kati poliisi evuddeyo n'eddoboozi ery'omwanguka n'erabula abo bonna ababungeesa amawulire agataliiyo. Babagambye ffe tubawulidde amawulire ag'enkomeredde. Ekiriwo kiri nti abantu 4 be baafuula mwako akabenje teri mulala ebirala byemugezaako okubeera nga mwogera byammwe. Kati era bagamba bagenda kwongera okuba nga banoonyereza ku nsonga nga zigenda maaso n'okuba nga zitambula kubanga kyazuuliddwa nti dereeva eyali avuga eyo baasi ye akyali mulamu mu bantu abaafa talimu mu baakosebwa talimu. Kati beebuuza ono aliwa era abaana basobola okubeera nga bamukwata bajja mmubuuza ki ekyaviirako baasi eno ogenda maaso n'okubeera nga efuna akabenje. Embeera amunnange yali yakinyika ggobe nga mbi nnyo nnyini ddala. Abantu abamu bagezaako okubeera nga bataasa naye nga ne weyagala okutaasa akaliro kali kagenda maaso n'okubeera nga kakusindiikiriza. Kale mu mbeera bw'etyo nekyongera okubeera nga kireetawo obunkenke obwannamaddala. Abantu beebuuza bannange obubenje buneeno businga kuva ku ki? Bidduka bineeno abantu bye bakozesa bye bitali munnaye ku mulembe oba? Omanyi naddala ebintu ng'ebyo baasi zeetikka abantu bangi abali eyo munnange mu 69 takisi. Kati ebidduka ebyo beetaagisa okubeera nga babyekako nnyo essira wakati mu kunoonyereza ababivuga tebakozesaako biragalalagala. Omanyi omuntu ayinza okukozesa ebiragalalagala omuli kuba amayirungi mbu aleme kwebaka naye ate weesanga ng'ekyamazima otulo twetulo. Ekirala baasi zino eno oluusi tezibeera mu mbeera nnungi ne bagivugisa eŋŋendo eziwerako naye nga ekyamazima tesaanidde kubeera nga ate ekyali ku luguudo nga balina ogitwala bagikole saaviisi sipeeya balina buli kaseera okubeera nga bakyusakyusa kubanga ekidduka kase kibeera nga kitambula Kampala Mbale olwo lugendo lunene nnyo era buli kadde mulina okubeera nga mukitereeza. Kale nze Segaba Rashid mwebale kwekuumirako.